بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتوليزا إلى تلبا قروض إسلام ميديا kola kyamaanyi nnyo okutugoberera saba Allah subhanahu wa ta'ala birenga asima bonna abatukibwako emisomo gino babeera nga bafuna ekyokwebulirira n'emisomo gino. Ekikulu lwaki emisomo gino girikodingibwa kyekyokubeera nga wabo baganda baffe abali ewala abatasobola kutuula madarasa getutera okubeeramu nga tusoma nga basobola ate okufuna ku ssimu ye nga basobola okubaako nga akola emirimu gye nga bwawuliriza ka audio akaba kamusindikiddwa ku ssimu ye n'asobola okubeera nga yeegassa ne ka audio ako. Tukomyewo nateera n'okwebulirira ne hadithi zaffe 40 eza Imaamu Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Allah abeerenga amusaasira obusaasiro olugazi. Nga nateera bwe tubanga tetunatandika hadithi ezo tusookayo ne okwebulirayo ne hadithi emu oba n'ekigambo ky'omumanyi. N'olwaleero tujja kwebulira ne hadithi ng'eri mu mulyango ogulaga al-hiya'u ogwogera ku ensonyi. Ensonyi kye ki? Omuntu buli omu alina engeri gy'ategeeramu ekiyitibwa ensonyi. Waliwo hadithi zimu ku hadithi ezinnyonnyola ensonyi ye hadithi ya Abdillahi ibn Umar radhiyallahu anhuma. Hadithi ya mutabani wa Umar radhiyallahu anhuma, Allah asime ku bombiriri, agamba nti anna Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama, mazima ddala nabbi sallallahu alayhi wa sallama yabeeranga marra ala rajulin, yayita ku musajja min al ansari, omusajja yali mu ba ansari. Ba ansari be baliwa babayaniriza omubaka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallama Madina. Nabbi sallallahu bayita ku musajja oyo wa huwa ya'idhu akhahu fil haya. Musajja yali anenya muganda we olw'ensonyi ze yali ayina muganda we oyo. Yayita ku musajja nga anenya muganda we olw'ensonyi ze yali ayina. Nabbi kwe kumugamba faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama kwe kumugamba nti da'ahu bimaana utrukuhu, beeranga omukolaki, beeranga muganda wo omuleka, fa innal hayaa min al imani, kubanga okuba n'ensonyi ekiyitibwa ensonyi kya mu bukkiriza. Omuntu yenna okubeera n'ensonyi kya mu bukkiriza. Hadithi muttafaqun alayhi, eri mu bitabo ebibiri, Imaamu Bukhari ne Muslimu bagireeta mu bitabo byabwe. Hadithi eyo ki kye tugiigamu? Okubeera nga Nabbi sallallahu yasanga omusajja ng'anenya muganda we olw'okubeera n'ensonyi, n'abeera nga Nabbi sallallahu amugaana nti muleke kubanga ensonyi za bukkiriza. Ensonyi za bukkiriza ate era ensonyi za mu butonde obw'omuntu. Omuntu yenna atalina nsonyi tawangaalikika naye. Omuntu atalina nsonyi tabeera muntu mulungi. Bali ne banne bawangala nabo bamunenya olw'okubanga talina nsonyi. Era otera okuwulira nga abantu boogera nti gundi n'akola ekyo omusajja omukulu ye talinamu wadde ensonyi. Kale ne bwe taali badde na ddiini ne talinamu wadde ak'obuntu, talinamu nsonyi mu mbeera bw'etyo. Kale kiraga nti ensonyi zino za mu bubumbu obw'omuntu. Omuntu yenna omulungi ng'awangaalika alina okuba n'ensonyi. Ekirala, ensonyi za mu bukkiriza. Ekisookera ddala bye tuyiga mu hadithi eno ki ekiyitibwa ensonyi? Buli omu yakitegeera lulwe. Kye tuyiga ekisookera ddala ma yamna'uka, kyonna ekikugaana min al khayri, okubaako ekirungi kyokola mu nsonga z'eddiini, la yusamma hayaan, teziyitibwa nsonyi. Abantu bangi baleka emirimu gy'eddiini, oli n'atya okwebikkirira n'agamba ajja kuswala. Baana bangi balaba mu masomero, oluusi ali ku ssomero eritali lya busiraamu, n'atya okuteekako akakaaya, n'atya okwambala enkofiira nti bajja kumusekerera, nga tebamugaana kujambala naye nga ye alaba nti bajja mumusekerera. Ekyo nno teziyitibwa nsonyi, ezo si ze ziyitibwa ensonyi, wabula bal yusamma ajizan, ekyo kiyitibwa kulemererwa wa jubnan, nakummibwa mu mbeera bw'etyo. Omuntu yenna agaana okuba n'obeerako ekintu ekirungi, emirimu emirungi, n'olema okukikola n'otya okukikola olw'ensonyi z'oba olina, ezo si ze bayita ensonyi. Ezo kuba kuyitibwa kulemererwa nakummibwa ebyo ebirungi ebigaba ekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri, alhaya'u min Allahi azza wa jalla, tetuyitibwa okukwatibwa Allah ensonyi tabaraka wa ta'ala. Kyawukanako nga naffe abantu kyetuyitibwa okukwatibwa Allah ensonyi bifi'li al-ma'murati, kwekola ebyo Allah bye yatulalikako, nga empaji 5, nga okuyisa obulungi abakadde, nga okusaddaaka, okuyunga eŋŋanda, okusoma ku Quran al-Karim n'emirimu emirala. Ekyo nno kye bayita okukwatibwa Allah subhanahu wa ta'ala ensonyi, ng'okola ebyo Allah byayagala byakulalikako. Wa taruki al-mahdhurati, n'oleka ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala byakuziizaako, byaggaana okubeera nga okola. Ekyo nno kye bayitibwa okukwatibwa Allah subhanahu wa ta'ala ensonyi, okukola byayagala
n'okuleka byagana kibayitibwa okukwatibwa Allah subhanahu wa ta'ala ensonyi. Wabula ate okwatibwa muntu munne ensonyi kiyitibwa kitya? Okwatibwa munne ensonyi alhaya'u min alkhalqi, naye okwatibwa ensonyi wakati w'ebitonde n'ebitonde, ekyo yakunu kibeerawo biihtiramihim, mu mbeera y'okubeera nga tuwaŋŋana ebitiibwa. Buli omuntu yenna waawa munne ekitiibwa, n'obeera nga abantu bowangala nabo mu society obawa ekitiibwa, obassaamu ekitiibwa, ekyo nno kiyitibwa kubeera nga obakwatibbwa ensonyi. Wa inzalihim manazirahum, n'okubeera nga abantu abo bassa mu bifo byabwe, obutabakkakkanya, ekyo kibayita okubeera nga okwatibwa abantu ensonyi. Wajitinabi ma yakubuhu adatan, n'okwewala ebyo byonna ebibanyiiza mu mpangala yaabwe eya bulijjo, ng'okimanyise ngamba nkoze ekintu kino kijja kunyiiza baganda bange, ekyo kibayita okukwatibwa ensonyi. Hadithi eyo nkulu nnyo, twagadde tubeere nga tugitandikirako. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atuwa ensonyi ezannamaddala, kubanga kitendo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti minal imani, kitendo kya mukkiriza. Naam, tuyingidde hadithi yaffe gye twalaba yayitibwa hadithi ya Jibriilu. Amanyi baatuuka n'okugiwandikako n'osanga ekitabo kiramba nga kyogera ku hadithi eyo eyitibwa hadithi ya Jibriilu radhiyallahu anhu. Hadithi eyo amanyi bajogerako ebigambo bingi nga bagamba nti omuntu senga aba awaddeyo obudde bwe n'akwata bali hadithi eyo n'abeera nga agikolerako ng'agissa mu nkola, bagamba nti aba amazeeyo eddiini yonna, kubanga bwewetegereza hadithi eyo ezingiramu empagi z'obusiraamu, empagi ettaano ezingiramu bali emirimu gyonna, emirimu gyaffe egy'obusiraamu. Hadithi abañi ne bagituuma ekitiibwa ekirala ne bagamba nti eyo ummu sunna, ye maama wa sunna zonna, ye maama wa hadithi zonna, olw'obukulu bwa hadithi eyo. Sheikh Fawzan yali ajogerako naga nti hadha alhadithu, eyo hadithi hadithun azimun, hadithi nkulu nnyo mu ddiini yaffe ey'obusiraamu. Bayyana fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallama rukana alislaami, ekisookera ddala nabbi yannyonnyolera mu hadithi eyo empagi z'obusiraamu, wa rukana al-imani, n'empagi z'obukkiriza, wa bayyana fihi al-ihsan, n'abeera nga annyonnyola mu yo okweyisa obulungi, kibayita okulongoosa kyeki, nakyo nabbi sallallahu alayhi wasallama n'abeera nga akinnyonnyola mu hadithi eyo. Wa bayyana fihi shay'an min alamati saa, mu hadithi eyo mwennyini nabbi sallallahu alayhi wasallama nannyonnyoleramu mu bumu ku bubonero bw'enkomerero sallallahu alayhi wasallama, n'agamba sheikh nti wa hadha alhadithu, hadithi ey'ekitiibwa bayyana ad-diina kullahu, ennyonnyola eddiini yonna, ate wa anna ad-diina maratibun, tukimanyi nti eddiini yaffe y'obusiraamu eri mu mitendera, wannaasu laysu ala haddin sawa'in fi ddiini, ate nga tukimanyi nti abantu tebenkanankana mu ddiini. Ojja kusanga ono ng'akyali mu mutendera gwa busiraamu, osanga ono nga ye levo gy'alimu ya bukkiriza, ate osanga ye abali mu levo ey'okusatu eya ihsaani, ey'okulongoosa biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Sheikh kyagambye nti faminhum, mu bantu b'ogenda osangamu almuslim ng'oli ye jasi musiraamu, thumma almu'minu, ate ogenda osangamu nga oli mukkiriza, thumma almuhsinu, osangemu n'omuki n'omulongoosa. Sheikh n'agamba nti wa hadhihi maratibu ba'duha fawqa ba'din, emitendera egyo levels ezo buli level eriko nga eno eriko waggulu w'eri ng'eno esingako kweri. Nga wolaba nti omuntu bw'abeera bubeezi musiraamu, ono ye omukkiriza aba asingako ono obubeezi omusiraamu, ate n'ali mu ddaala erisemba erya ihsaani abeera asinga kwono akola ki, kwono ali mu ddaala eryokubiri. So baganda bange bitiibwa, hadithi eno erimu ebyokuyiga bingi bye twalaba biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Omusiraamu byateeka okubeera nga alowoozaako nnyo, byateekwa okubeera nga afumiitirizaako nnyo biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Basahaba twalaba bagamba nti bainama nahnu julusun inda nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, bwe baali batuddeko ne nabbi sallallahu alayhi wasallam, basahaba faqad kana sahabatu radiyallahu anhum min aadatihim, kyalinga mu mbeera z'abasahaba radiyallahu anhum annahum yajlisuna ila nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, baatulangako n'omubaka Muhammadu sallallahu alayhi wasallam, yata'allamuna minhu, ne babeera nga bayiga ku Yesu sallallahu alayhi wasallam, n'abeera nga abaako ensonga z'abalaga ez'eddiini, bamubuuzanga wayasalunahu an umuri dinihim wa dunyahum, bamubuuzanga ku nsonga z'eddiini ne ku nsonga ku saidi eya edduniya. Hadithi nyingi ezajjanga sahaba n'abuuza nabbi sallallahu alayhi wasallam nti beera ng'onnaamira ya rasulallah, beera ng'okola ki, beera ng'onnaamira. N'amubuuza nabbi mbulya ku busiraamu, binamugamba nti bw'okola bino ogenda kuyingira ejjana, namugamba nti ne bwe nnaakola bino nesongerako kira nayingira ejjana nti ojja kugiyingira. Ezo zonna hadithi ziraga nti basahaba yalinga nkola yaabwe okubeera nga baayiganga irimu okuva ku nabbi sallallahu alayhi wasallam, naffe tuteeka okuyiga irimu okuva ku bawalimu baffe. Ate era baabuuzanga ensonga ezikwatagana ku ddiini, ne kiraga obujulizi mu hadithi eyo nti okubuuza ku nsonga ekwatagana ku ddiini yo, n'obako ky'obuuza ku ddiini yo,
nsonga ya Muslim yavira ddala ku basahaba radiyallahu anhum. Lumu bali batuddeko ne Nabbi sallama tulaba hadithi nti dakhala alayhim rajulun fi suratin ajiba, musajja yayingira gye bali mu kifaananyi ekyali kikola ki, ekyali kyewuunyisa, naye nga baali tebamumanyi omusajja oyo. Mu ngeri gye yajja bamutenda nti yayina enviiri engoye enzirugavu ennyo, yayina enviiri ng'enviiri ze nzirugavu nnyo, engoye zaali njeru nnyo ng'ate enviiri nzirugavu nnyo. Omusajja okutuusa nga taliiko bufu bwa lugendo, ate mu bo nga terina omu akola ki, nga terina omu amumanyi omusajja oyo. Nekibeera nga fahadha min al ajaibi, ekyo kyali mu byewuunyisa mu mbeera bweto, kubanga li annahu law kana min ahli albaladi, singa yali mu bantu ba kitundu, nti omuntu oyo abeera mu kitundu ekyo mwawangalira, baali badde bamumanyi, baali badde bakola ki, baali badde bamumanyi, naye baali tebamukola ki, tebamumanyi, kubanga kimanyikibwa nti ekiri mu mbeera ezimanyikibwa naddala ebiseera ebyo kyalinga nti anna almusafira, omuntu yenna omutambuze yalinanga okubeera nga ash'atha aghbara, yalinanga okujja nga enviiri tezitegerekeka, nga zonna zisunsubadde, ng'ate n'engoye ze zennyini alaga nga abunye enfuufu olw'embeera eyaliwo. Ekyawukanako n'entambula zino ezaffe eza bulijjo, nti abantu batambulira mu mamotoka, batambulira mu nnyonyi, abantu batambulira ku mmeeri, n'atuuka ewantu nga bali nga talina akwadde ekiraga nti avudde mu lugendo okujjako ng'amaze kweyanjula mu mbeera bwetu. Kyamanyikibwanga edda nti omuntu bwe yatambuliranga mu lugendo ng'abadde atambudde olugendo, yenna ojja kumwesanga ye kennyini nga teyeefaako mu mbeera ze eza bulijjo, si ye yekka wabula n'engoye ze nga n'endabika ye yennyini ng'ogirabirawo n'omanya nti omuntu oyo ava mu lugendo. Kati n'omusajja ono we yali, naye bagamba nti anna hadha rajula huwa Jibrilu alayhi salam, omusajja oyo yali Jibrilu alayhi salam, ata bihadhihi sura, ye yajjira mu kifaananyi ekyo biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Jibrilu ono kigambibwa waliwo ekyogerwa nti Jibrilu alayhi salam yajjanga ku mulembe gwa Nabbi sallama neyolekera eri basahaba radiyallahu anhum, naye si mu kifaananyi kye ekyamalayika, wabula yajjanga mu ngeri eyewuunyisanga, yajjanga mu bifaananyi ebyalinga bikola ki, ebyalinga biwererako ddala radiyallahu anhu. Kati ku luno Jibrilu alayhi salam yabeeranga bwe yajjanga eri Nabbi sallama fil ghalibi fi surati rajulin, yajjiranga mu kifaananyi ebiseera ebyasinganga bwe yajjanga okulaba Nabbi sallama yajjiranga mu kifaananyi ky'omusajja yali amanyikibwa omu ku basahaba b'omubaka Muhammadun sallama, erayitibwa Dihyatu bun Khalifa al-Kalbiyu, omusajja radiyallahu anhu. Sahaba bagamba nti min ajmali sahabati suratan, yali asinga basahaba ekifaananyi ekirungi, makulu yali anyirira nnyo. Wa kana Jibrilu alayhi salam, yalinga Jibrilu alayhi salam yati ahyanan fi suratihi, ebiseera ebimu yajjiranga mu kiki, yajjiranga mu kifaananyi kye mu mbeera bwetu. Kakati ku luno Nabbi sallama, Jibrilu wajja eri Nabbi sallama ku luno eri basahaba, yabeeranga yajjira mu kifaananyi kwolwo tekyali kya sahaba oyo, wabula yajjira mu kifaananyi ekiraga nti yajjanga engoye ze shadidu bayadhi thiyabi, engoye enzirugavu nnyo, shadidu sawadi sha'ari, nga engoye zaali njeru nnyo, shadidu sawadi sha'ari, ng'ate enviiri nzirugavu nnyo, nga la yura alayhi atharu safari, nga taliiko buufu bwa lugendo. Kwero yenzija gye yajjirangamu, naye tugambye nti bamalayika bo basobola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala, basobola okubeera nga lianna bani adama la yastati'una ru'yata al-malak ala khilqatihi al-malakiyya, figa abantu tusobola kulaba malayika mu butonde bwabwe bwennyini n'omulaba nti yoyo tekisoboka, nti kumulabira ddala nti malayika Jibrilu yoyo malakul mauti yoyo, bagamba bamanyi nti kikola ki, tekisoboka mu mbeera bweto, kubanga ffe ng'abantu tuyina bajjira mu kifaananyi nga bo Allah yabawa beefaanaanyiriza, asobola okujjira mu kifaananyi ky'aba yagadde mu mbeera bweto olw'obutakanga bantu mu mbeera bwetu, kubanga bo malayika tubasobola beeyolekera eri abaana Adamu mu ngeri mu bifaananyi byabwe ebyannamaddala inda nuzuli lmauti, mu bifo bibiri mu kaseera ak'okufa au ila adhabi, oba mu kaseera ak'okussa ebibonerezo mu mbeera bwetu, kubanga kimanyikibwako mu byafaayo mu lutalo lw'e Badiri, bamalayika bajja ne babeera nga balwanirako basahaba radiyallahu anhu, nga balina balwanirako. Waliwo athari aya eziraga mu Qur'an al-Karim, genda otuye ku mulembe gwa Luutu, Nabbi Luutu alayhi salam, bamalayika bajja okuzikiriza, bajja okukola ki, bajja okuzikiriza emirembe. Kati baba nga bajja mu mbeera y'okufa, mu kaseera k'okufa ne mu kaseera k'ebibonerezo, bamalayika abo
bajja fa idha nazala al-maut aw al-adhab wal-'iyadhu billah bajja nga bassa okufa bakka mukasera ko kufa bakka ne mukasera ko kussa ebichi ko kussa ebibonerezo mu mbeera bwetyo eri abantu abo abajemu bamalayika bajja mu bifaananyi byabwe. Allah yakyogera ko mu suratu Furqani aya 22 yaga nti yawma yarawna al-malaikata olunaku lwebalira bamalayika la bushra terigenda kubeera ssanyu bbanga lyonna yawma idhin lil mujrimin ku lunaku olwo eri abo abajemu yani abajemu abo lunaku Allah kana sibonerezo gye bali nabeera bamalayika bagenda kubeera kebana balaba abajemu abo kakasera kebana bamalayika tebagenda kuddamu kubeera kuwulira ssanyu lyonna wabula bigenda kubeera biki bigenda kubeera bizibu mu mbeera bwetyo. Kati ne kibeera nga bamalayika tebeeyolekera abantu okujjako mu mbeera ezo za miteeko ebiri. Era kigambibwa nti walam yara nabiyyu sallallahu alaihi Jibrilu fi suratihi, tukimanyi nti Jibrilu ono yaleetanga obubaka, omulimu gwa Jibrilu kuleeta obubaka eri bannabbi ba Allah tabaraka wataala. Naye nabbi sallallahu alaihi yamusomesa Qur'an yalinga Jibrilu alayhi salam, yamuleeteranga obubaka, yalinga mukwano gwe nnyo. Naye nabbi teyalabako Jibrilu mu kifaananyi kye ekyoba Jibrilu kyennyini, wabula okujjako yamulaba illa marratayn, okujjako yamulabako emirundi ebiri mu kifaananyi kye ekya malayika kyennyini. Almarratu alula, omulundi ogusooka bagamba nti mu kaseera nabbi sallallahu bwe yalinga bali mu kiwonvu ky'e Makka n'abantu b'ekibiina kye nga babonyezebwa Abakuraishi bali batuusaako ebibonerezo nga babajeeja babavuma bamu babatuusaako n'ebibonerezo ku mibiri gyabwe nga babonyabonya mu mbeera bwetyo. Awo Jibrilu alayhi salam bwe yabeera nga nabbi sallallahu agamba nti raa Jibrilu fi l-ufuqi ala suratihi malakiya, yamulaba mu kifaananyi kye ekyobwaki, ekifaananyi kye ekinnyini ekya Jibrilu alayhi salam yamulengera mu bwengula nga azze okubeera nga abagumya nga amuwa amawulire ag'essanyu ku ebyo ebyali bimutuusibwako sallallahu. Omulundi ogwokubiri nabbi sallallahu yalaba ekifaananyi kya Jibrilu ku laylatal mi'raj inda sidratil muntaha, ku kiro ekirigambibwa ekya mi'raj nabbi sallallahu bwe yabeera nga yayambukira ne Jibrilu alayhi salam. Kati bwe baatuuka ku ggulu ery'omusanvu ne babeera nga kigambibwa nti awo ku sidratil muntaha bo bamalayika we bakoma tebasukkaawo, naye ate ye nabbi sallallahu yabeera nga asukkaawo, wabula bo bamalayika we bakomaawo kigambibwa nti awo Jibrilu yamweyolekera mu kifaananyi kye ekyobwaki ekyobwamalayika mu mbeera bwetu. Ne kibeera nga nabbi sallallahu naye yalabako Jibrilu mu kifaananyi kye ekyobwamalayika emirundi emeka? Emirundi ebiri mu mbeera bwetu. Ensonga ey'okubiri eri mu hadithi eno shadidu bayadhi thiyabi, engoye okubeera nti zaali njeru nnyo, ekyo minan nadhaafa kiri mu buyonjo. Yali ategeezaamu yali awaswafa ng'atenda obuyitirivu bw'obuyonjo obw'engoye omusajja ono zeyakolaki zeyali ayambadde. Ate shadidu sawadi sha'ri, n'obuyitirivu bw'okubeera ng'enviiri zaali nzirugavu nnyo kyali kiraga mu mbeera nti omusajja ono yali kuba enviiri okubeera nga nzirugavu nnyo kiraga obuyonjo bw'omusajja ono. Ekyokubiri amanyi kibajjamu ne kiraga nti eno omusajja yali yagira mu kifaananyi kya buvubuka, kubanga enviiri zaali nzirugavu nnyo nga kiraga nga faida ya Sheikh Uthaymin rahmatullahi alayhi gye yajjaawo ngaga nti ono yali muvubuka. Lwaki? Kubanga yalaga nti senga yali mukadde yalige nti yalina envi mu mutwe naye enviiri zaali nzirugavu nnyo, kiraga nti yali muyonjo ate yali muvubuka mbola kalevu ng'enjogera y'olwaliro bwekolaki bwe yaliro bweri, yani fi suratin jamila, yali mu kifaananyi kisinga okubeera ekirungi. Ebyokuyiga bye tujja wano kigambibwa nti ekyo ekigambo ky'okuba nti yali muyonjo mu mbeera bweto kigamba nti dalilun ala anna taliba al-ilmi, bujulizo bulaga nti mazima ddala omunoonyi wa irimu, omuntu yenna agenda okusoma irimu, hinama yahduru, mu kaseera wabeera jidde ila majlisi al-ilmi, wagenda okusomera irimu, ogenze mu muzikiti oba ogenze wa muwalimu, wonna bw'omusanze wogenda okusomera irimu, yanbaghi lahu an yatajammala, kigwana eri omunoonya wa irimu eyo okubeera nga yeerongoosa bulungi, okubeera nga yeeyonja, oleme kujja wa muwalimu nga teweeyonjezza mu mbeera weeto. Wayatiya bisuratin nadhifatin jamilatin, okubeera nga ogenda ewomuwalimu oba mu kifo ogenda okusomera irimu oba mu ddarasa oba wonna ogenda okusomera irimu, okubeera nga ogendawo mu mbeera nga oli muyonjo ate ng'olabika bulungi. Li anna Jibrilu jaa mualliman wa mutaalliman, Jibrilu yajja ekiraga mu hadithi yajja nga azze kuyiga gye byafundikira ng'ate yamaliriza nga yali azze kusomesa basahaba radiyallahu anhu. Nekibeera nga omutubeera nga tulabamu engeri kaifa yatuna ila majlisi rasuli sallallahu basahaba butya bwe babeera nga batuulamu bagendangamu nabbi sallallahu bwe yalinga akolaki bwe yalinga asomeseza irimu.
ekibeera nga omuyizi wa irimu yenna togendanga ew'omuwalimu oba togendanga mu darusu oba ogenda okusomera irimu wonna ng'oli mu kifaananyi ekibi ekinakuwaza ate omuwalimu ogenda kuba omuwalimu sisonya akaba kabeerenga kamwanga kugamba kavamu akawowa akalungi oleke kubeera wa muwalimu naye ng'ate ovaamu akaso akabi muwalimu ng'alinga ali ku kizibu nga tayinza kutebenkera mu mbeera bwetyo oleke genda muwalimu ng'owunya kugamba owunya engoye z'olimu ziwunya mu mbeera bwetyo olina okuba nga weerongosezza bwe kaba kawowo ng'okeekubye obulenzi osobole okubeera nga otebenkera mu kunoonya irimu kubanga eyo mpisa y'abanoonyi baki y'abanoonyi ba irimu biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Ensonga ey'okubiri omuyizi wa irimu gy'ateekwa okutunuulira ennyo mu mpisa z'okunoonya irimu bye tujja mu hadithi eno yajirisu amaama almuallimi olina okutuula mu maaso g'omuwalimu muqbiran alayhi ng'omutunuddemu bwoti liyatalaka minhu lilmu osobole okumuggyako irimu gyakolaki gyayina. bw'ogenda omuwalimu beera nga otuulawo mu ntuula egenda okukusobozesa okumuggyako irimu. Tomwesamba omuwalimu tokyukakyuka tobeera mu ngeri yakusaaga tobeera mu ngeri ekufuula bize wabula mutunulemu bulungi omuwalimu oyo osobole okubeera nga okozesa furusatu taallumi akakisa ak'okubeera nga omuyigako kubanga buli woofaayo nnyo n'otunulira omuwalimu n'otuula waali okumpi naye kikuleetera okutegeera ensonga kubanga asobola okwogera ebimu n'otabitegeera naye ng'ate abyogedde lwaki olw'okukwasaganya ebintu ebingi ng'oli mu maaso gaki ng'oli mu maaso g'omuwalimu biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Ensonga y'okubiri gye tuyinza okugyamu mu hadithi yaffe eno ey'ekitiibwa nga naye abamanyi bagireeta nga balaga nti ensonga nkulu nnyo kyekigambo Jibuliru alayhi salaam kye yajja n'abuuza nabbi salama ng'amaze okutuula alize muyonjo ng'atudde bulungi n'abuuza nabbi sallallahu alayhi wasallam kiri mu hadithi yamubuuza ku busiraamu bagamba nti bw'abuuza nabbi salama mu ekyo mulimu idha jalasa wa tumaanna falahu an yasalahu bw'ojja n'otuula n'otebenkeri wali omuwalimu kati awuli waddembe okubeera nga omukolaki okubeera nga omubuuza so tojja kumubuuza ate nga oyimiridde totebenkedde olina byokola ate bw'omubuuza nedda ekyamanyi bagamba si mpisa yaki si mpisa ya irimu mu mpisa za irimu olina okubuuza nabbi sallama mu mbeera bwetu wa huwa fi lhaqiqati alimun biljawaabi ono yabuuza nabbi sallama naye nga mu magezi mu butuufu bw'ensonga ye yali omumanyi ateeka okuddamu ebiki ateeka okuddamu ebibuuzo bino lakinahu saala nabbi sallama naye Jibuliru yabuuza nabbi sallama liyuallima ashabahu Jibuliru asobole okusomesa basahaba ba nabbi sallama naye ng'ayitidde mu ngeri yakubuuza biki yakubuuza bibuuzo bitariqati suali waljawabi yettira mu kkubo lyakubuuza namukwanukula biki namukwanukula bibuuzo mu mbeera bwetu ekiraga nti omuyizi alina okufaayo ennyo mugamu ku makubo getukozesa okuyiga irimu oba okusomamu irimu ye tuyise atariqatu assuali waljawabu osobola okuyitira mu kkubo ly'okubuuza n'okwanukula mu mbeera bwetu netubeera nga tukitegedde nti si buli abuuza nti aba tamanyi ababuuza basobola okubaamu emiteeko esatu muteeko ogusookera ddala omuntu asobola okujja n'abeerako ensonga gy'abuuza tuli mu darusa awo tutudde omuntu n'abaako ensonga gy'abuuza omuwalimu asobola okuba nga agimubuuza nga tagimanyiiko ng'ayagala kuyiga. Omubuuzo owokubiri asobola okubuuza nga agimanyi naye ng'ayagala kwekakasa kufuna kituufu n'omubuuzo owokusatu asobola okubuuza ng'amanyi naye ng'ayagala ne bana abali wano abeetoloddewo baganyulemu mu ekyo ekintu nabo bakikole ki nabo bakimanye ng'era kikubirizibwa nnyo abanoonyi ba irimu mu mbeera bwetu newankubadde nti waliwo akabenje akali wano waliwo ate abamu ku bayizi abaako ng'alina ensonga gy'alina n'ayagala ate okukyalenjinga omuki omusomesa we n'abuuza ng'akimanyi kyabuuza naye ng'ayagala kukyalenjinga muki musomesa we mu mbeera bweto kuwakanya musomesa we ate ekyo tekikubirizibwa oyo yenna abanoonya irimu. Bwe yamubuuza ebibuuzo ebingi yamubuuza nti akhbiruni ani lislaami nsaba ombuulire ku buki nsaba ombuulire ku busiraamu. Sheikh agamba nti ayi bayin li haqiqata alislaami beera ng'onyinnyonnyola bulungi obwennyini bw'obusiraamu ddala kibayita obusiraamu obutuufu kyeki kibayita obusiraamu obutuufu kyeki liannahu la budda min ma'rifati haqiqati alislaami kubanga kyatteeka omuntu ateekeddwa okuba nga amanyi obwennyini bw'obusiraamu fala yakfi anna al insana yantasibu ila al islaami tekimala bumazi omuntu kweyita bweyisi nti nze ndi muki musiraamu naye ng'omuntu oyo wallahi au yaqulu ana muslimun oba n'agamba nti nze ndi musiraamu wahuwa la ya'rifu haqiqata al islaami naye nga tamanyi bunyini bwa busiraamu liannahu idha lam ya'rif haqiqata al islaami omuntu yenna ebbanga lyamala nga tamanyi bwenyini bwa busiraamu lam ya'mal bihi
tayinza kubukola ki tayinza kubukolerako idha kaifa ya'malu bi shay'in yajhaluhu omuntu ayinza kukolera atya ku kintu kyatakola ki kyatamanyi wallahi kyatamanyi Sheikh kyagambye fal islam la yakfi fihi al intisab ma'a al jahl tekima bonyumi kweyita busilamu nenga nekiweyita tokikola ki nekiweyita tokimanyi bal la budda min ma'rifati haqiqatihi oteko okumanya obunyini bw'obusilamu hatta yuaddihi ila wajhi al matlubu oberenga obusilamu buno obukola mu nkola esinga okubeera nga eyagalwa maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala oberenga obusilamu bwo obukola mu nkola entuufu ensonga y'obuganda bange enkulu nnyo ey'okubeera nga abasilamu bangi ku mulembe guno bakedde olwaliro nga beyita nti basilamu naye ng'obusilamu bwabwe buli mu mannya obusilamu bwabwe buli mu byambalo buli ku lw'okuba yambala ekkanzu n'enkofiira obusilamu bwabwe buli mu bigambo obusilamu bwabwe babunasaba babuziza mu kika kyabwe mubuuza nti oli musiraamu lwaki oli musiraamu ng'akugamba ng'akunnyonnyola ndi musiraamu olw'okubeera maama naye maama musiraamu tata ali musiraamu fe kika kyaffe kyonna kisiraamu kugamba nga talina nsonga ya simba emufuula kubanga musiraamu be basiraamu b'osanga nga musiraamu ye Muhammad ejjuma ya Ramadan naye ng'obusiraamu bwe yasigalira mu nalinnya tasaala swala 5 talina mulimu gwa busiraamu gwakola abamu nga olw'obutamanya busiraamu ng'omusanga ajja lwakutalo n'akola ki n'asaala omusanga kale abamu bayidi nga ye wa idi yajja n'asaala busaazi idi abamu bajjuma nga ye wa lwakutaano abamu ba Ramadani ng'obusiraamu bwe bwa sizoni ye mu Ramadani wokka wabeera omusiraamu naye nga tasatumala Ramadani netulya idi bwe tuti taddamu kubeera kulabikako muzikiti taddamu wadde okusinza Allah subhanahu wa ta'ala ekyo nno kikibayita obusiraamu obutuufu obusiraamu obutuufu omuntu ateeka okutula wansi okubusoma kivolaba buli mitendera buli lwabuuza nabbi nti mbuulira ku bwennyini bw'obusiraamu nabbi kwe kumunnyonnyola obusiraamu namugamba nti ekiyitibwa obusiraamu antashhada an la ilaha illa Allah kwe kukakasa nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah wa anna muhammadan rasulullah n'okukakasa nti muhammadun sallama mubaka wa Allah watuqima as-sala ekiyitibwa obusiraamu ekira kwe kuyimirizawo essala watuutiya zaka n'okutola zaka watasuma ramadana n'okusiiba omwezi gwa Ramadan watahujja albaita in istata'ta ilayhi sabila n'okubeera nga okola hijja koyo Allah gwabaddeko obusobozi kati yenna ayagala okubeera nga yeenoonya okumanya nti musiraamu ateekeddwa okubeera nga hadhihi al-arkanu al-khamsa empagi ez'ettaano la budda min adaiha maa i'tiqadi al-qalbi oteekwa okuzikola naye ng'olukola buli mpagi ogikakasa ku mutima gwo wama zada ala hadhihi al-khamsa ebineeyongera kwezi empagi ettaano min al-wajibaati bigenda kubeera mu byebwetteeka aw al-mustahabbaati oba mu bya sunna ebyo nno bigenda kubeera nga jasi byeyongerako byeyongerako obweyongezi naye ng'ekikulu ekisookera ddala okubeera ng'omuntu abeera musiraamu ekyo nno wajiban kyabwateeka ala kulli muslimi ku buli eyeeyita nti musiraamu ateeka okumanya obusiraamu shahada musiraamu nanga mpuliriza yogimanyi oba wayatula bwatuzi nga sheekh bwagambye n'obivaako ebbanga lyomala ng'oyatula bwatuzi n'obivaako n'okomaawo wallahi togenda kufuna mu busiraamu bwobwo oteeka okubeera nga wayatula shahada n'otuula wansi nowettanira amadalasa okubeera nga omanya obusiraamu kyeki shahada kyeki erina empagi mmeka n'omanya ebigyonoona mu lulimi lwo lw'otegeera n'onnyonnyolwa abawalimu ekyo ndo yakifuna nno ng'otudde wansi w'abawalimu n'osoma nga wettanidde duruusu dalasa eziteekebwateekebwa mu bifo ebyenjawulo abantu bangi tebamanyi swala basaalidde emyaka 40 50 naye nga wallahi bw'omugamba akusaaliremu tasobola kusoma tahiyaatu butuufu bwayo tasobola kubeera nga asaala swala butuufu bwayo lwaki yayogera bwogezi ye nga amanyi kye bayita obusiraamu bwetuuma bwetuumi abantu bangi batuuka okuwa zaka bameka mu basiraamu nga balina zaka emaali gye balina yatuuka dde okugibwamu zaka naye nga wallahi tebatola zaka mu maali yaabwe lwaki abamu tebafaayo kusoma busiraamu bwabwe kubutegeera nga tamanyi zaka kyeki ye mpadde zaka diwe nga katibaako okuwa zaka diwe sikakatibaako okuwa zaka bantu bangi tebasiiba empagi ey'okutaano nga tebagifaako empagi ey'okuna nga tebagifaako nga tamanyi nti ateeka okukola ki okusiiba ye nga amanyi nti okusiiba jasi ayagadde asiibe oba kumala budde lwaki ebyo byonna bimutuukako olwokuba nti yatuula wansi kusoma busiraamu n'abantu tebakola hijja nga balina obusobozi bameka mu bomanyi nga balina obusobozi nga nawe okakasa alina obusobozi naye nga ebya hijja akugamba nze siyinza kwonoona ssente zange genda kukola hijja siyinza kumala budde bwange genda kukola hijja lwaki tamanyi bwennyini na bukulu bwa hijja tamanyi bukulu bwa ddiini ye ey'obusiraamu so bingi bye tuleka mu busiraamu empagi ettaano abantu baagano ziyimirizaawo lwaki lwa butasoma ddiini yaabwe
kibayita obusiraamu oba nabaddala obusiraamu obusome obutali mu mannya na mu byambalo na mu kwetuuma nti jjajjaffe yali musiraamu ffe kubadde waffe fonna twali basiraamu, wabula okubeera nga obutuula wansi n'obusoma n'okwettanira darusu eziteekebwateekebwa biidhinihi subhanahu wa ta'ala. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Ensonga ezisemberayo ddala yeya darasa yaffe eya Rawda Islamic ya unwanu saada. Darasa eyo eteekebwateekebwa oluvannyuma lwa myezi emeka? Myezi 2, era nga darusu eyo egenda kubaawo mu mwezi ogujja, mwezi gwa Julaayi, mwezi gwa 7 wegenda okubaawo ennaku z'omwezi nga 4, egenda kubeera ku Masjid Tawhid Kasangalabi. Tubakubiriza okubeera nga tuyamba ku darusu yaffe eyo biidhinihi subhanahu wa ta'ala, n'okujja n'ekitabo ne peeni okubeera nga twongera okusoma eddiini yaffe. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.